Jajjange Lutaya w'ekiri abambadde ebyange weebali ndabawo n'abaana baffe bebukozesezza ebyambyone ne mbatikka ebipande by'amagoola naye eyo ensi bwetyo bw'erina okubeera nga buli muntu agumiikiriza munne kubanga tetwazaalibwa mukazi omu naye ate ensi tulina emu. Nze wano okubajjukiza nti okulonda okwa president n'ababaka ba palamenti soba omusumba ntumidde Mukama afeerasibwe Mukama yeebazibwe okubeera okulonda omubaka wa palamenti kwa nnaku za mwezi 15 ku mwezi guno ye wiiki ejja ku Lwokuna era njagala nnyo okulonda okwo kuggwe mu mirembe. Okulonda okwo njagala kuleme kubeeramu bantu kuba bannaabwe kutema bannaabwe kusiba bannaabwe kubanga okulonda kujja ate ne kugenda. Tosamba muganda wo nga bw'ogenda okuba enduulu yajja okuyamba. Museveni tajja kuwulira, Kyagulanyi tajja kumanya, Munyagwa tajja kumanya nti olwadde, naye ffe abakuli okumpi ffe tujja okumanya. Bw'olwala Sseggona bw'ojja okukubira akuweereza ambulensi, bw'ofiirwa bw'ojja okubikira gy'akuziikireko. Ebyokuteesa mu palamenti mbikoze emyaka 14 egy'omuddiringanwa nga nteeseza ku ntikko. Mu ebyo sibangibwa. Waliwo abalala ababadde baŋŋamba naye ng'ogyeko okuteesa waliwo n'ebirala twagala tukufiiringe abooluganda mu nfiiringe bwebuti. Ekisooka bwe muba mwina ensonga mu mpite era abampise bandabye ndowooza mukimanyi nali ntuddeko awo abamu ne bajja okumpisaamu eggaali naye nga nzinzize era ne mbagamba tutawana kumpisaamu eggaali oyinza okumpisaamu eggaali ate nze nina tractor emwampita mu kusonda sajja emumpita nzija. Bwe nasembayo okuyitibwa waaliwo obunkenke nga nnema egenda okutwala abantu baffe abasula emmanga eyo era najja ne mbagumya ate nabagamba ebigambo bya kyama nti nze nkulira akakiiko akakosase akalamula nnema ne mbagamba tebajja kujja saakituukiriza. Abantu basuubira ebintu eby'enjawulo mu babaka ba palamenti, abamu babasuubiza ebintu nga bya bulimba ng'era akimanyi tasobola kituukiriza. Nze nagaana okugwa ebbeeyi okusuubiza abantu byemmanyi sigenda bituukiriza kubanga tebiri obusobozi bwange. N'olwekyo mikwano gyange buli muntu musooke mutegeera omulimu gwe mwamuwa, bwe gumulemerera mumunenye. Naye bwe mumutikka ogutali kugwe ne gumulemerera mwenenye. Mu kanisa gye nsabira twayiga okwenenya olw'okuleka ebitugwanidde okukola ne tukola ebitatugwanidde kukola. Buli kingwanidde okukola kye mwantuma era kye nabasaba okukola nze nkikoze ate nja kgenda mu maaso n'okukikola. Abanvuganya si lutalo, tuyisiŋŋanya buli lunaku nga tewali asoozezza munne, ne twebuuzaako ne twebongako. Jjajjange ne mugamba gwe jjajja ngenda kulyawo, ate era jjajja mu mugambe kye namusuubiza ng'obwedda bwetuukiriza ebisuubizo ngenda kituukiriza. Naye jjajja atageza neyeekangabiriza n'agenda alopa ewa kitange nti omwana yakubye ekigwo. Omugambe tukkirize twekuba ebigwo nga baluganda tandoopa, omugambe tandoopeeka. Abooluganda nabagamba nga ntandika Kibusisiro East
tetundibwa Busiro teri ku mudaala. Nayogera ng'omulanzi kubanga Medad, erinnya lya Medad mu kitabo ky'okubala essuula ey'e12 olunyiriri lwa 25 n'abirimukaaga linnya lya Bulanzi. Bwe nabagamba nti Busiro tetundibwa, nali ndowooza mu kiseera ekyo ono omubbi w'ebibanja nammwe bwe mumanyi. Nagenza okulaba nga waliyo munnaffe afuutuse n'agenda mu nteeseganya n'atandika n'okulamuza ng'alinga alamuza endibota. N'agamba sooka ompa akawumbi, oli n'amugamba nkuwa 2, nedda kati mpa 5, oli n'amugamba nkuwa 4, mmwe ne bamalira ku 36. N'amugamba ajja mugwira n'emmotoka. Abooluganda nyina ekigambo kye ngenda obbagamba njagala muteeka amatu. Maze ebbanga nga nze mposa emisango egy'ebibanja by'abakazi abanaku n'abaana abanaku bamulekwa. Emyaka 15 gye mbakulembedde n'emyaka 23 gye mmaze nga mpoza amateeka nga nnyamba abanaku. Ebusiro teri mulonzi ayinza kukuleetera kwemulugunya nti nina akajiiko k'ettaka lye ewange. Mbadde mbawolereza ku bwereere era gyagenda mu maaso n'okukikola kubanga mmanyi kikitegeeza buli lwe ndaba nnamwandu akaaba mba ndaba mmange. Bw'oba oyagala okutegeera obukulu bw'okubawolereza ku bwereere kyenkoze emyaka egyo, buuza mukulu wange Matiya Walukaga. Yagamba juuzi nti mwezi gumu gwamaze ng'agula balooya atuuza eby'omunju ne biggwamu n'ayisa n'akabbo. Maze emyaka 17 nga muwolereza tatundanga kike, tayisanga kabbo, talina risiiti kiva wange. Tulikwagandika Kampala Advocates bansabye ssente bwebuziti okwennyamba n'essamu nalwe yamusiba. Oluvannyuma lw'okumujja mu kkomera yadda wuwe, teyadda mu kyembazzi zange kusasula. Otegedde omuntu akuwolereza emyaka 17 nga totunze bibyo nga toyisizza kabbo, kyekitegeeza oluvannyuma lw'okulaba balooya n'ogamba nti mu mwezi gumu bakumazeemu. Abooluganda obwo buweereza bwange bweyama nate ndi mukuza obujja endagaano yange nammwe nti nja kubayamba. Nva ku bano abajja ne bagamba Sseggona takuwa, nze ngenda kubba ebibanja by'abakadde nkuwe, mugambe takuleetera, akuleetera bisiraamu. Waakiri genda n'atakuwadde ssente naye nga takubbyeko bye wakolera, nga takubbyeko obusika bwa kitaawo ne babadde babibakola nze n'ennwana. Waliwo abatajja kunsiima era nakyo nakyetegekera. Namanya Isaaya yawandiika mu ssuula ya 26 olunyiriri lw'10 nti omubi ne bw'omukolera ebyekisa talyagala bya butuukirivu. Abatansiimye Mukama Katonda wange yansiima. Mbasaba mumpe akalulu nziremu mbakulembere mu bwesigwa, mu bwesimbu nga sibakolako bukuusa. Bwe muba mulina ensonga ey'essimba ey'obubaka bwa Paalamenti, abooluganda mumpite. Nze n'ebitokote ne Harriet Basinge Kagwa akabonero kaffe saawa. Obubonero tebuteesa, abantu ffe tuteesa. Bwe nali nteesa okubataasaako nnema namala kuwanika manvuuli. Singa ebibiina bye biteesa n'obubonero, singa buli mbaka wa Nuupu mu Paalamenti ateesa. Naye tubeerayo nga tuteesa ng'abalala batutunuulira ate nga bakibiina kyaffe, nakwetegereza nakutendereza ng'embuzi etenda enkuba. Bitokote tulina endagaano, ateekwa okugituukiriza ng'agula greda n'etereza amakubo gaffe. Tetugenda kuddamu kugumira ku greda ya district. Ebibiina by'abakyala twagala bifune ssente okuva ku bajeti y'eggombolola. Tulekeraawo okulinda eziva mu central government ezirwawo. Parish Development Model ekibadde kibagaano gifuna ensonga 2 ndi mwesimbu ne bwe bavuganya n'omuntu njogera amazima. Essente ezo ntono nnyo okugaba $1,000,000 mu muluka omulamba ogulimu abantu abalonzi 23
twale biri mu kakaaga omuli abalonzi emitwalo 10 ntono naye n'ekirala babadde bazibbira ku ggombolola kubanga ku ggombolola twaweerezaayo abantu abatasobola kusoma budget kubanga eri mu Lungereza. Mbasaba tuleke kuddamu kuweereza abantu kusoma budget mu Luganda ng'ate bagiwandiise mu Lungereza. Mula kutwala ekyokulabirako ekyajjajjange ono omukadde bw'ati Lwakirawo bwe yakula yamanya nti okusoma kikulu teyaddayo n'asoma. Mwalaba bamugjayo nze tebamenya kwoli eyavaayo sinze mmese yali empapula ate nali muto ku ye singa nze nali musinga obukulu nandikutte kibooko ne mmwewenyula ne mugagenda ku ssomero. Ebyo tebabivunaanira. Maliriza nga mbegayirira abooluganda muwirire abaana baffe. Omwana oyo ye insurance yo egenda okuyamba mu biseera eby'obukadde nga tokyeyinza. Abaami abali wano mukomyewo ekitiibwa kyaffe. Abakyala balekeraawo okugamba nti ba single mothers kubanga twabasuulira abaana. Ofisi yaffe ya kitiibwa. Abooluganda mbasaba munzikirize ngende mmala okusaala tujja kuddamu okuwuliziganya Ssaabasajja Kabaka awangaale.